Bwadde ne likwatwamu nannyini lyo. Lwoya lwa munnyindo olina kulwejja wekka, ate era nnyini mufu yakwata awawunya. Toyinza kulaba bijja byewammwe nga bizise, n'ofulumya eŋŋoma ya ggwanga mujje okuba oyita ekyalo nti bannange mujje tulime ebijja byewaffe bizise. Wabula oyina kukunga baŋŋanda zo omuli bannyoko, omuli baganda bo, omuli bassenga bo, omuli bakitaabo, n'obayita nti bannange bakadde baffe bali mu nsiko mujje tulime ebijja. Tewaliyo wa lugave alyetaba mu kulima bijja by'abankima kubanga ebijja birimibwa bakika. Yensonga lwaki bw'olaba ng'emirerembe mu Buganda tewaliwo munyankola agenda kujja agyogereko, tewaliyo mukaku agenda kujja agyogereko, tewaliyo musoga agenda kujja agyogereko, tewaliyo mutoola agenda kujja agyogereko, era tewaliyo mukiga ayina kugitereeza. Wabula ffe Abaganda ffe tulina okugyogerako ne tugyetereereza ng'era bwe mbagambye ebijja birimibwa bakika. Kakati Obwakabaka bwa Buganda tubutwale ng'ebijja by'ekika kyaffe, tewaliyo agenda kuva mu kika kirala kujja kulima bijja bya kika kyaffe. Lwaki njogedde ebigambo bino? Waliwo bannakigwanyiza abeerimbika mu kubanga bakolera mu bitongole by'Obwakabaka bwa Buganda, oba waliwo bannakigwanyiza abakolera emmengo abafunvubidde abamaliridde okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Bano sigenda bayita bakozi ba Ssaabasajja Kabaka era sigenda bayita bakozi b'emmengo, wabula tubayite abantu be baatuwagikamu okujja okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Gwokimanyi nti waliyo omuntu alina omukazi naye nga si mukazi we, wabula ng'oyo gwayitanga mukazi we lwe lumba olugenda okumusaanyaawo ng'era yajjira ku mission baamuwagikamu buwagisi mu maka ge. Kakati ne mu Bwakabaka bwa Buganda olunaku olwaleero waliyo abantu be baawagikayo naye ng'ekigendererwa kya kusaanyaawo Bwakabaka bwa Buganda. Abo si bakozi ba mmengo wadde nga bafaanana abakozi b'emmengo, wadde nga bajja nga abasaba obusabye emirimu emmengo, naye nga bajjira ku mission y'amaanyi ya kusaanyaawo Bwakabaka bwa Buganda. Ffenna tukimanyi nti Obwakabaka bwa Buganda be bantu, naye bano bo bamaliridde okwawula Obwakabaka bwa Buganda ku bantu. Omuntu yenna singa ayawula Obwakabaka bwa Buganda ku bantu aba amaze okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda, kubanga Obwakabaka bwa Buganda si ttaka just, si bizimbe, si mbuga z'amasaza, wabula Obwakabaka bwa Buganda obusookerwako be bantu. Ffenna tujjukira mu mwaka gwa 1966 nga Dr. Apollo Milton Obote amaze okulumba olubiri lwa Kabaka lwa Buganda olwa Ssekabaka Sir Edward Muteesa, n'amuwaŋŋangusa n'agenda e Bungereza n'awera n'Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka bwonna, era n'oluvannyuma n'amutta mu mwaka gwa 1969 e Bungereza. Yalangirira nti Obwakabaka mbugjeewo, embuga zonna ez'amasaza n'azeddiza, olubiri emmengo n'alufuula barracks, era ye n'alowooza nti Obwakabaka mmaze obusaanyaawo. Mu ntegere yalowooza nti Obwakabaka bwa Buganda mbuga, Obwakabaka bwa Buganda lubiri, Obwakabaka bwa Buganda bizimbe, Obwakabaka bwa Buganda ttaka, wabula Obwakabaka bwa Buganda kyatamanya nti be bantu, era abantu abasigalawo yensonga lwaki Obwakabaka bwamala emyaka n'emyaka nga tebuliiwo naye bwamala ne budda. Kitegeeza Obwakabaka bwa Buganda be bantu, era singa Obwakabaka bwa Buganda obwawula ku bantu obeera omaze okubukuba ekigo. Kakati nzikiriza nti Museveni yatuma abantu abamu emmengo okwawula Obwakabaka bwa Buganda ku bantu asobole okugirawo ddala oba okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda nga tabukutteeko. Yoweri Kaguta Museveni musajja mugezimu, tagenda kukola nga Dr. Apollo Milton Obote yakeera n'agenda ku Radio Uganda ne UTV n'alangirira nti Obwakabaka mbuweze. Ono tagenda kulangirira nti Obwakabaka mbuweze, wabula agenda kukuba Obwakabaka b'abantu bewerera Obwakabaka. Kyenvudde mbagamba mmwe Abaganda, buli lwe tulabanga ensobi yonna eyawula Obwakabaka ku bantu tulwane tujogereko, tujairayitingi abakungu emmengo omuli Oweekitiibwa Katikkiro basobole okutula beebuuze ani yakoze kino era ekigendererwa kye kyabadde ki.
bamujjemu mangu oba bamuyite bamukunye bamubuuze wabadde otegeeza ki era muli bantu bameka abakozi b'Obwakabaka oba beerimbise mu kukolera Obwakabaka naye ng'enteekateeka yammwe obanga ekirowoozo kyammwe kyakusaanyawo Bwakabaka nga muyita mu kubaawula ku bantu so Obwakabaka bwa Buganda twegendereze nnyo abantu bano abaagala okwawula Obwakabaka bwa Buganda ku bantu kuba Obwakabaka bwa Buganda singa oli bwawula ku bantu lazima ne bw'olisigaza embuga ne bw'olisigaza ettaka ne bw'olisigaza olubiri awo bugenda kuba bumaze okusaanawo bangi bali awo Emmengo beerimbika mu titles zaabwe beerimbika mu bitiibwa byabwe okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda kubanga bakimanyi nti ffe abantu gwe tutya okuyingira yekka oba institution gye tutya yokka mu Uganda bagiyita Mmengo bagiyita amadiini n'Obwakabaka obulala okwetooloola Uganda yonna kyova olaba Museveni yasalawo awagika abantu mu Bwakabaka obw'enjawulo asobole okubusaanyaawo kubanga institution y'Obwakabaka yebadde ekyali ey'omuzinze ennyo mu Uganda esobola okuboggolera ku Museveni nti abantu otta baaki abantu osiba baaki oba kino okola kyaki era singa Ssaabasajja Kabaka avaayo n'akola statement nti temubongoota wallahi ya Mungu osoggifumiitirizaako okusinga Kyagulanyi nga yagyogedde kubanga ojja kugamba Kyagulanyi munnabyabufuzi bino byasiiba ayogera naye Ssaabasajja singa akola statement ng'eyo buli omu ogamba olaba Ssaabasajja Kabaka ayogedde bw'ati wallahi waliwo bwekiti so Museveni atya nnyo Obwakabaka obw'enjawulo kubanga bwe bubadde bukyasigaddewo bannayuganda mwe bayina essuubi okuba boggolererako ku Yoweri Kaguta Museveni ng'afunze ekyonga Obwakabaka bulinga ng'omuntu nga ffe tuli nkoko nga Yoweri Kaguta Museveni ye kamunye bw'enona obukoko omuntu yaboggolako nti bo Obwakabaka obw'enjawulo okwetoloola Uganda bwe bubadde bukyasobola okuboggolerako ku kamunye gye bayita Museveni ne yeekanga kakati Yoweri Kaguta Museveni alina okulwana ennyo okuba Obwakabaka bonna mu Uganda okubusaanyaawo ffenna tusaanyeewo y'ensonga lwaki buli lwendaba Obwakabaka nga waliwo abakoleddeyo ensobi nendaba nga abantu banyiizeemu nze ndiwo okuvaayo ku highlightinga nti abo si bakozi ba Bwakabaka wabula bakozi ba Museveni be yawagika mu Bwakabaka era n'endoopero w'ekitiibwa Katikkiro tunula nnyo mu bantu abo bagenda kusaanyaawo Obwakabaka kubanga Obwakabaka buli ku bantu amaanyi gaabwo gabuli mu bantu yensonga lwaki ne bwavaawo n'ebyobugagga ne babitwala Abaganda twasigalawo ngera tugamba lulibo olwo era lwabo olwo kakati mu kuba olwo ate ndaba tuddayo gye twava ate mu ngeri ekyasinza okubeera embi ensonga lwaki nkuloopero w'ekitiibwa Katikkiro Emmengo waliwo gwe boolowooza nti bakozi ba Bwakabaka naye nga bakozi ba Museveni ng'era bamaliridde okwawula Obwakabaka ku bantu ba Buganda oba ku bantu ba Uganda kubanga kati Obwakabaka bwa Buganda tebukyalabirira Baganda bokka wabula bulabirira ku bantu ba Uganda kubanga ffe tuli mu Central Business Center tukuŋŋaanya abantu ab'enjawulo ab'amawanga ab'enjawulo ne bajja ne bakolera mu Bwakabaka bwa Buganda kakati olunaku olwaleero Obwakabaka bwa Buganda tebulina kubeera bukuumi eri Abaganda bokka wabula bulina kubeera bukuumi eri abantu ba kabira ezisinga kyali kabira zonna mu Uganda kubanga kabira zonna mu Uganda zirina abantu baazo mu Buganda kakati olunaku olwaleero abantu abaagala Obuganda si Baganda bokka wabula abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo baagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda kati Yoweri Kaguta Museveni alwana nnyo okwawula abantu ba Uganda ku Bwakabaka bwa Buganda ng'ateekawo oluwonko abantu be yateekayo ye yakimanyira ddala bulungi nti abantu b'entadde mu Bwakabaka bagenda kusobola okukuba ng'abantu abanyigirizibwa okuŋŋoola abantu abanyigirizibwa abantu abafiiriddwako abaabwe n'abafiiriddwako ebyabwe abantu abafunye obulemu abantu abayavuwaziddwa abantu abasendeddwa ebiggya bagenda bagambako nga bambadde eddiba ly'Obwakabaka bwa Buganda kuba bakimanyi nti abantu batya nnyo Obwakabaka bwa Buganda nga bwe nabagambako gye buvuddeko nti nze kukikwatagana ku nkyukakyuka
sirinaamu mukwano gwange. Ne bw'olijja ng'oyambadde ebyambalo bya munnaddiini nga Bujingo, ne bw'olijja ng'oyambadde ebyambalo by'obumbejja, ne bw'olijja ng'oyambadde ebyambalo by'obulangira, naye n'okola ekintu ekisuula abantu emmeeme, nja kugambako nti nedda mukulu wano osussizzaamu. Olunaku olw'eggulo nabadde mpitaayita ku mikutu migatta abantu emikwanira wala, ngenda okulaba peegi ya CBS FM etali ya 89.2 wabula enkulu, radio y'Obwakabaka enkulu, radio y'Obujjajja enkulu 88.8 ng'etaddeyo ekifaananyi kya pulaani ya His Excellency Bobi Wine ng'agikutte eky'ekitebe kya National Unity Platform nga Bobi Wine agikutte eri yasooka ng'etaddewo ne kye bazimbye. Kakati ng'eringa agamba what they promised and what they delivered. Nekola caption wow. Mu ngeri eŋŋoola. Nasoose kulowooza nti eno Soroti kuba Soroti gye tumanyiridde ebyo. Nenziramu nenkanula nti amaaso nga Kyabbassa. Nenfuna obugaalubindi nga Kyabbassa si Soroti. Neŋŋamba kakati ate bano be bali mu kukozesa babaawukanye n'abantu ba Uganda, kuba nagenza okuyita mu comment section ng'abantu bali mu kuvuma bannayuganda abanyigirizibwa ne bagamba mmwe mukola kino. Radio ya Ssaabasajja Kabaka yeekola kino. Njagala obategeezako nti si radio ya Ssaabasajja Kabaka yeekola ekyo, wabula Museveni be yawagika mu bitongole by'Obwakabaka be bali mu kukola ekintu ekyo. Akati njagala obategeezaako, yes, kituufu pulaani yali ndala n'ekyazimbiddwa kyabadde kirala, muli batuufu. Naye omuntu okeera ku makya n'ogenda onoonye ssente ku mulimu n'ogamba leero njagala emitwalo 10 era n'ova n'ewaka ng'ozeewulira n'abaana be bagobye fees n'obaga temufaayo enkya mugenda kusoma n'okeera n'ebbugumu lyo ssaawa emu ey'okumakya okyanoonya emitwalo gyo 10 wakatuuka ku mulimu oli fresh ng'era owulira ogenda zifuna ziwera ssaawa 3 n'osaalako 5 n'oga ne bwe nfuna omwenda ekitundu, ziwera ssaawa 7 ne bwe nfuna 5, ziwera ssaawa 10 nga tonnalya nakulya n'oga ne bwe nfunayo ez'ekikomando, ziwera ssaawa 12 n'oga ne bwe nfuna transport yanziza ewaka. Naye nga wazze oyina pulaani yo kyabuvunaanyizibwa to dream big. Kale waakiri olwane ekirooto kigaane bugaanye buli muntu ave ewaka aba ne tageti ye. Ne wallahi atuuka n'okuwa manta transport amuzze wanaga singa nfuna kale transport. Naye nga wazze oyina ebibalo by'ofiizi w'abaana alina osasulwa, balina okulya ku nkoko, omukyala alina okufunayo ku kikadde, n'otuuka okuddayo ng'otambuza bigere toyina yadde akaveera. Tinaye teweerabira oyina abaana be walese ewaka ng'obasuubiza nti buli kimu kigenda kuggwa baana bange. Baana bange temweraliikirya, baana bange temutya, mugende nkya kuddayo ku ssomero. Abaana abo olw'okuba babeera baana bato, bw'oddayo nga totuukirizza bayinza okukunyiigira, naye totyanga baleke bakunyiigire. Gwe bagambe ng'ekintu kimu munaamanya ensonga lwaki nnemeredde olwaleero nga nammwe mukuze mufunye amaka gammwe muzadde n'abaana bammwe. Omuntu obeera ne bajeti yo mu mwaka nga gutandika. Mwaka njagalamu emmotoka, poloti yange eyekyali wajjala ngenda gyezimbamu, maama yali ayagala hijja ngenda gyemukolera, biki. Naye bwe tutuuka eno mu gwe11 n'owunzika ng'ogamba kale singa waakiri njiwa matiriyo mu poloti y'ekyali wajjala. Gwe yali ayagala emmotoka, yali ayagala okukolera nnyoko hijja, yali ayagala okuzimba, n'otuuka ng'oyagala mabulooka. Nti si musango gwo. Gw'osetinga ebirooto byo era n'ogoba ebirooto byo, oluusi kiba eri Mukama okukuyambako okutuukiriza ebirooto byo. Si musango gwo. Olunaku olwaleero oŋŋolo wa National Unity Platform nti pulaani gye yakuba si ebizimbe bye yazimbye, naye at least ayina kyataddewo, wadde nga kyataddewo si kye yali yaloota, ayina kye yaloota. Naye nabagamba
omuntu bw'obanga oyoya nnyama nga tolina amuzirya nnyama oli eryenda n'okkakkanya appetite kati ne National Unity Platform kye yataddewo kitebe weewaawo si kye yali eyagala naye yabadde erina okulwana eteekewo golowooza abasula mu busiisira mu buto baaloota busiisira oba baaloota nabo bbangalo baaloota zikalina olowooza abavuga booda tebaaloota okuvuga ku benzi mu buto bagoba ekirooto kyabwe era bakyagoba ekirooto kyabwe naye wakati ng'ogoba ekirooto kyo togenda ate kusula bweru teekawo akasiisira mw'oba osinziira okugobera ebirooto byo gwe yaloota emmotoka togenda ate tambuza bigere teekawo ka bajaji kakuyambeko okugoba ekirooto kye ekyokuvuga benzi ye National Unity Platform egoba ekirooto kyayo naye erina kusinziirawo okugoba ekirooto kyayo nti ekyo kye yataddewo si kitono nno by the way kubanga kisinga ate n'amasengeri okutudde rediyo eyo yakoze ebyo oba okutudde abakozi Museveni be yakozesezza okukola ebyo National Unity Platform ekyo yakitaddewo kutuulawo kugoberawo kirooto kyayo mwenna aboogera waliwo obuvubuka Bukaluvini Kayanja Mbulaba Busiiba Budongwa buli muntu alina bye yaloota naye ate singa olemererwa okufuna ekirooto kyo teekawo ekyefaananyirizaawo ekirooto kyo waloota benzi ntambula ne tosobola benzi gula piki naye egenda kusigala ntambula osinziiraawo otuukirize ebirooto byo oba ntegeerekese bulungi baganda bange ne bannyinaze so tosuubira nti kino kisobola okutulwanyisa gwewa NRM ate tolina na moral authority eyogera ku byakuzimba bitebe kubanga mwali musonzeeko ku bukadde bwa $133 Museveni n'embabazi ne beegabanya bwebwo bwazimba za Kamwesi bwebwo bwazimba zi Victoria Mall bwebwo buzimba za Ponye bwebwo buzimba ebintu ebyenjawulo mwe mulowooza nti byaba Drake Lubega naye nga byaba Museveni ne famire n'emikwano gye egy'olubato emitono ennyo ab'eŋŋanda gwe tolina moral authority eyogera ku byankulaakulana omanyi abaavu Lutaya yagamba abaavu be basinga okukubira abagagga pulana ekizimbe kya Bagale yali badde akizimba ati okuzimbe kuli Samuna Kasawuli n'ozimba amaka agafaanana gati ayogera n'ebyo nga talina yadde akasiisira ne Land Road amubanja wano Bagale Kirumira yatulimbyemo tuyinza kuzimba maka munyonyo ku ssente z'olina wabadde ogende kololo omwavu kakati ne NRM ngitwala ng'omwavu olwaleero akubira omugagga pulaani NRM ngitwala ng'omwavu olwaleero yasuze n'amakaya era ng'agasiibye naye ng'akubira omugagga pulaani ku kyalina okulya mugagga alyamu abagagga beerumya bannange Bagale Kirumira yali mukulya mwoko n'ebijjanja n'empuuta ku ssente ze balina naye nga ye mu lubuto ayogera bw'atyo enjoka ziri mu kulya byenda ng'enjoka ziri mu kulya byenda enjoka ezimuli munda zirya ku ye zitandise kulya ye kubanga taziteereddeyo kyakulya yo NRM olunaku olwaleero esigi yennyini yakyogedde n'agamba kituufu twalina pulaani bweti ne bweti ne bweti ne bweti naye obusobozi bwabula ne tuteekawo ekitafaanana pulaani eyo naye ng'ate kyefaanaanyiriza pulaani eyo kubanga ekigendererwa kyaffe kyali kyakufuna maka we tusinziira era ekizimbe ekyateereddwawo kisoba mu kimu ebizimbe biriwa binda beebya ate nga n'ettaka likulaga likyaliwo yakyeyogeredde kakati gwe okeera otya okujja okunzijukiza Yekolera bw'alina omumwa omunene nze neemanyidde emyaka egikunukkiriza 3 nina endabirwamu gwe tosobola kunzijukiza kindiko kuba neemanyi n'okusinga bw'ommanyi ondabidde emyaka 3 nze neerabidde emyaka egikunukkiriza 3 kati kwembuulira ommanyi otya okusinga nze bwe neemanyi ekyo si ebadde ensonga enkulu mbadde nzize kutereeza bwakabaka bwange big eye star boss onfunye azibandi matiriyo ze ndi physically fit n'obukodyo mbumanyi suula indicator gwe njagala yasulawo aya I'm going higher big eye esimanyi lwaki ennyimba z'ennaku zino zinyumira
simanyi ennaku zino lwaki nkwagala nnyo simanyi lwaki ennaku zino nkutijja nnyo nabadde awo neebase ndowooza wandoze bwe kitaba ekyo ki kati omwana yakedde okungamba mutabani wange amaalu dadi ekiro walogootanye big eye ne mugayi kikanaye kwogera otyo nalogootanye big eye India nti wabadde awo ng'ologoota n'erinnya big eye tukwagala big eye lwaki tokolayo concert big eye yewaffe big eye lwaki ennaku zino omutima gwange gukwagala nnyo lwaki ennaku zino nkutinka nnyo waliwo abagambye big eye temumwesembereza already yaliko eri mu NRM ffe twabagambe enambuleera yeggamwamu abakooye bonna abalemereddwa bonna National Unity Platform eringa nga ddiini ya bulokole eddiini y'obulokole yatandika teyina bammemba baayo era kyejjeefu ne bammemba baayo kubanga bammemba abasookamu kati bazadde wabula yagenda enywa mu bukatoliki mu busiraamu mu bwadiventi orthodokisi bukulisitaayo neekola eddiini yaayo teyagoba bantu nti gwoli musiraamu oli mutabuliki olina ekirevu tojja buli eyajjanga kubanga balina eŋŋombe egamba nti Yesu agamba mujje mwenna abakooye temukuba big eye voje bw'aba alabye ekitangaala nga teri amukase ng'ebintu abirabye nga bwe tubiraba mumuleke ayingire mumuleke big eye ajje mumuleke ajje n'abalala bangi baagala kujja naye bakyatya kakati big eye kazze tomanyi bameka bagenda kumotivatinga besonyiwe kibasi ekigenda okugwa bajje bayingire mu ambuleera big eye yakooyera olenkadde najja mu benzi najja mu benzi mumuleke mumwanirize tumuleke feeling at home tumubudde bubuzibuzi era tumujjukize nti wano waka wano wammwe n'abalala abalijja bajje mwenna mujje muntu omu gwe nnyinza okugamba nti ye tasaanidde nakusaanira y'oyo abaddewo n'agenda nadda ne mumuwa chance nga Ronald Mayinja n'agenda ate era n'asaba chance omukazi omwenzi talokoka omukazi kasitamala okulozaako ku soseji y'ebweru kasitamala okulozaako ku ssanyu ly'ebweru wallahi ne bw'oli muzza waka omuze gw'obwamalaaya guliba gumaze okumuyingira oyo muleke agende tosanga ekisiraani agenda kukulwaza nkumunyi akadda nnyuma kanyumanga biro biri nga mu nsi mulimu eddembe kali golooza big eye leero n'agamba nti nzizeyo mu NRM baddamu okumwesiga tebaddamu kati banabo ate nabo bamutwala ng'omukazi eyalaaye omukazi eyayenze kakati ffe ate abaamufunye tumunyweze bunyweza hazibandi matiriyo yalabye ekitangaala naye bano ba Ronald Mayinja bani simanyanga bansawo mubaleke babeere eyo nsawo ya mukabina mubaleke babeere eyo Yekolera kitonga gegange ne big eye nkwagala tutegeke Serena katono cricket ovo anda bange what but when nambole but when Nambole big eye star boss live in the concert Tadias Katumba nkuwadde omulimu kakube abana Uganda menna abantu bebweyogerere abantu bekireka abantu bebanda n'ebitundu ebiranyeyo abantu bemukono abantu bekasokoso big eye star boss live in the concert biwagiddwa bannankyukakyuka abanyigirizibwa tugitegeke big eye star boss salute